the weekend batutene team ya Talk and Talk okubegattako omanyi obuyiiya buno bwobanga oyiiya olina okuvaako ko mu bantu olina ideas ozikuŋŋaanya ng'oli mu bantu tiwembanga ndi muyiiya ideas nzijja mu bantu wemmala okufuna ideas ezo mu bantu nga nzitadde ku paper it is very important ate okuvaako mu bantu abo obweko walala woogenda osobole ideas zisobole okukula zive woozirabidde zifuuke ekintu ekyenjawulo. Njagala n'okulowooza nti bannaffe abaswangs kye baatunuulidde it is very important nti muli mu kuyiiya music agenda kunyumira bannayuganda era ideas n'ozigeneratinga ng'osinziira mu Uganda. Womala okugeneratinga ideas ezo ate bw'ovaawoko n'ogenda ng'ezanzibar eyo ne woomalayo wiiki emu kibayambako okukwata idea ezo nga ziri wamu ne musobola okuzijja mu project emu. Baagala kukola album ng'abayimbi ba swangs bonna. I think one of the things betujja okusinga nga tucelebratinga ku Swangs Avenue eno ndowooza ye record label eri outstanding ebaddewo ekoze abayimbi somu si babiri ekyabakola and current bw'otunula ku music asinga okutambula tosobola kubuusa maaso music wa Swangs Avenue. Ekyokubiri showbiz bw'obanga oyagala okugundira okufuuka ow'amaanyi showbiz alina okusukka okukwatira mu loogi showbiz alina okusukka okulwanagana alina okugendamu ne ku ssente because kino kitutte ssente baatuse ne kweka ssente okulaba nti kubanga bagendayo ndowooza baka bagendayo mid last week ne kibeera waawo nga kinanaagira bwekiri kinanaagira ne bakwata abantu bana bayire naye bw'oba olowooza oyinza okulowooza ku tickets ez'okutanga oyagala otambuza abantu bw'omala kulaba ku tickets z'okutambuza omuntu wano mu East Africa ticket almost yagala kwenkana na ticket y'omuntu egenda Dubai naddala mu kana akaseera ke tulimu ne bakwata abantu bana ne babatikka ku nnyonyi ne babatwala e Zanzibar balina obbaliisa balina obbasuza lwaki baagala PR. Kakati kiddayo eri nti showbiz nayo ng'omugazizeeko ng'ovudde ku bya album na biki ne showbiz okulaga existence yabwe n'ekintu kyabwe kibakola kifiiringibwe ne bakwata abantu ne babatikka amawulire gasobola okutambula nabo. So ndowooza industry yaffe weeba yakukula naddala abantu betulowooza nti be bayimbi baffe abalina obeera mu mulembe guno tulina n'okwongerayo okusukka wali we tubadde tumanyi nti ngenda genda mu bbaala nkuba omuntu w'ekikonde ngenda gamba nti bankozewe bati osobola n'okukola amawulire nga gatademu ssente nga buli omu yeegomba kubanga buli muntu yenna ekirooto kyagendako ku bifo ng'ebyo n'awummulamu. Kakati buli muntu klaasi y'abaana abo be bayimbira abayimbi abantu abagoberera abantu vinka we yagenze oyinza osanga omuwala agamba nti nange njagala kugendawo for honeymoon kakati nga tannafuna mukisa gugendayo oba for holiday oba kukola ki ajja kusigala atula mu bifaananyi ebyo ayongere okulaba biiki efaanana etya biki ebikolebwayo ebbanga lyamalanga ali mu kubagoberera ayongera okugwa mu mukwano nabo. So I think it was a good initiative bannaffe aba Swangs gye baakoze n'abayimbi abalala gye musobola okukoppa ssente yeekola ssente naye buli wokwala ssente n'oguma n'ezandibadde zeeyongera okujjanga nazo ziguma. So ebyo nno bye ndoza kambalekera vidiyo eyo then tumale tugende. So I don't get mutwe guno manelese oh I know what you request we vayo we see no olutambula mu ba celebrity